Fiki Gaza baiti bamusindise paraso atasindise Fiki Gaza ababege Pangoni boja kolerawo ebikolobero wekola ko genyini ebikolobero no genda mu Fiki Gaza mwamugobayo wale badeke wakano beach kumicha mama omusango no gwesalira no gano okudde waka kati abasinga no byebizibu bibayitamu ndagana akola ekintu ku Fangoni naye natukesera ate no musango na gwesalira ngalaba kiyakola kikyamu Maina abayimbi banji mikwano jamu kuba mwave ebweru ku Fangoni temukyakirizayo muyimbi n'omu Fiki Gaza mwamugobayo ate ekyo kyogedde kinene mugende bajja gabana kumanyi gaffe Fangoni kyo ne kigenda okuvaawo kyemmanyi Fangoni tayina gwe yali yegobye yali azeeyo Fiki Gaza kati wulira kyengamba ate wali asobola okujja nga siriiyo isi ove mu barracks bajiwambe oluse emirimu gikola kijinkwata mirimu ki kale kati ensonga eri bweti kumpisa zokwasa waggulu awo kino kijje kunze Fangoni tewali gwe bali batulidde nti genda sikiwulirangako nga Kimenka agamba gundi nti genda abasinga ebigendererwa byabwe byebibagoba nti gwe bw'ojjamu n'ensongayo neekulemerera ng'okola ki Fiki Gaza ajja n'ensonga ye Fiki Gaza sisubira nti ayina olutalo ne Fangoni ye agamba nti ze ndi musajja muisiramu ekiri wano eddiini gyensanga wano simanyi nti mulina akantu kemukuma kane mutandika okukola bwe muti nga bwebaka kuba ku mutwe gwa buli muntu ye naganze ni musiraamu sija kusobola wano kubuuza ekibuuzo kaki kano akabeera mu kasuwa ke bawuba mu kyaki akabeeramu omukka kabani kagoba mizimu mibi Toseka tojja kusekera no prophet lego bagamba nga ndi kyaliwo yavula otyamu gwonyonyonyodde bulungi ndi akabani kyokera mugambe eri tubanyokeza kabani si kabani akamwe banga nti mukakabakayo kati kanjawulo omubandi bwanjawulo mwadira omumwa gwekyo ne mugukaza kati gwe muteekamu akantu ako ne mukakona ku bantu bo bazidira kaki ke banyokezaamu ako miti giri kabani bakola miti naye ng'olaba metalike amazima gali nti Uganda eno yonna erina kuddayooko emyaka nga 10 emabega baddemu bajjukire Uganda eyo eyalwana n'efuna obwetwaze yali yeeyise etya kuba wano blood bayiga Queen kati agenda kusanyuka walese bayiga Queen alioko ayagala byoyo andize kyengezako kulaga nti kale gwe Uganda eyaleerwe abantu buli omwaka ababizibu naye ate waliwo Uganda yalwana n'efuna newangula ebizibu ebyo mu 62 era Uganda yonna nejaganya tuteredde tukoze eki kati ate Uganda eno empya eyajja eya ddiini buli lunaku tulwana kujjako dikiteeta kuba nange gwe mulimu kati gwe ninako omukulu kujjako dikiteeta kuba batuloozesa nti kyekizibu naye nga nze nkulayirira ekizibu kya Uganda kiri mu kwerabira past Uganda tejjukira byayita batambula na mulembe ffe tugenda na muki era bye balina eno enjogera nti ffe tugenda na mulembe muganda ngetoyinza gaya na mulembe nga tebasoka nga eri emabega toyina kyomanyiyo kati omulembe kigwogenda naganyinza naawe mu ekyo naye saagala era abantu babuzeebuzibwe nti nzikizana naye mbyoyogedde bisofa byoyogedde ndi mu kukulojja ndi mu kwewuunya era nkulabanga kati kaki nkulabanga kasaba mandu akato alize nkugamba mullo naye kino kyoyogedde kyo nti mazima tosobola kugoba mulembe n'omalako guno omulembe gwa kwambala mpale nga bagisazeesaze ene mabega n'osalaasala mulembe gwa kufuka mu mpale n'ofuka ojja kumaliza obuze alize nkugamba obadde okimanye Uganda yalingana media station ezo radio TV naye nga mu mwaka tufunamu ekinene ennyo bayimbi babiri abakuba hit ne baestablishinga ekinene nnyo sinakinti twafunanga omwaka muki mulamba naye nga tulina radio ezisuka mu 10 mu Uganda tulina TV ezisuka mu 5 mu Uganda naye TikTok
kati saa zino nti esobola okuleetera abayimbi 10 mu wiiki y'emu bonna nobakola ki nobalya ogwo omulembe guba mulungi naye olina kubanga era TikTok ekusanze wategeera mu mulembe guli ogwakola ki ogwayita yamaani toyinza kugamba nti ogenda tegeera ku mulembe gwa TikTok era ejja kulekamuko akatini okitegedde lwansonga tebategeera ki guli omulembe kyembagaddeko mwatandika enzikiriza empya eya Illuminati okufuna omumwa gw'ekinyonyi gwe mwateekamu obudagala nga mubukonya ku mitwe gy'abantu mwatekerawo okulwana engumi tekyali nnyingi naye kyasinga okunkobi okulangirira mbega wange yaŋŋambye nti Fiki Gaza n'amala asala busazi kufa ku bye baboogerera Katonda wammwe gwe musinza kati kankunyumiza ekiri kimu Fangoni Fangoni terwana gwe olaba Fangoni kati kankunyumiza ekiri teweerabira okuva ewalaba alien skin walaba bamukuba bamulwanyisa si bwe kyali talwanangako by the way ne lwe wasooka omulaba okumutegera nti alien skin muyimbi w'eggwanga bali bamukuba mpi okitegedde ate simulaba nkonga naye ata nedda olokose kati kwe bayita okulokoka abadde onkozeseza ensobi ulira olaba obulokoze kwe kukkiriza n'omutima gwo n'oyatula nakyo ate ekijjula omutima okyatula nakyo nakamwa bwe kiri kati gwolaba kati ekyo kyoyogedde gali gabadde mazima kati oyagala kulwanyisa amazima go sigala tereera bro tereera sigala ku kituufu nemusikatsi nemujja ku stage ayi naye gwe ogera kunteka mu ntalo z'abasajja abasajja tetubalinako buzibu ffe twabavaako dda tukola byaffe ffe boogamba twayiseeko dda ate buli muntu abeŋŋanga maze okulaba tasigala kyekimu oba teweŋŋanze ffe bano kati olaba buli woolwanyisa Fangoni oba buli woolwanyisa alien skin oba tolwanyisa ye oba olwanyisa abantu abakkiririza mu kitangala kye bamulabamu era kyobola ebiseera ebisinga omuntu bantu babonaabona nnyo nti nze nange edda nze ebiseera ebisinga nze edda omuntu bwe yanyiizanga ne munyiigira era wabaawo ekimutuukako naye ate munaye ebbanga linamalawo ku Fangoni Kimenge yankubiriza obutanyiiganyiiga ki nagenda ng'akintendeka mpolampola kati omuntu ate anemesa okukola ekibi ate gwe oyagala nga menti mubi nze kwolaba nalisa kati nze kankubye mulo nalisa agala liri pazo ku mwoyo nga n'oluyimba lwagenda ogula emmotoka sirwagala ku mutima era nze lwe luyimba lwotali nsanga nga nduzanya mu ssimu yange naye nali nalukyawa anti kyengezako okulaga nti okusinziira ku mbeera eyalugirakwe nze naye nakyawa omuyimbi naye nakyawa oluyimba nga ne musimu yange siruteekako mbusima okitegedde naye nga mpite abantu mosikane nonkadde nye naye okitegedde nga bo kibasanyusa naye nga nze buli bakiŋŋamba kinyiiza naye mmaze kubeera ku Fangoni okubanga obusungu bwe nalina ku pazo bugenda ate ne bugendera ddala n'oluyimba lwange nenziramu nendwagala naye kati gwe teebereza nti emmotoka nalukuba 2016 ndwagadde 2025 oluyimba kati kyengezako okulaga nti nze waliwo ebibi bye bali bankola nga byanyiiza nnyo naddala ku mukulu oyo olunape okitegedde naye natuuka kati kyova olaba nze alien skin gwe nawogamba nti muntu mubi omuntu asobola okunzijjamu ogwo omutima kuba nali ngwewulira nze nga sobola kuyimirira ne paza eddakiika mu maaso nga mutunudde mu maaso naye kati twesanga wano ewa Bebekulu nga tunyumya bulungi ng'abatabeerako na buzibu bwonna oba okitegedde nze ku lwange namusonyiwa kati ebisigadde biri kuki ku ye naye nze natuuka nenzijjayo lo okusinzira ebigambo mukwano wange Kimenke bye yaŋŋamba nentuuka neŋŋamba kitegeeza tuddewa wali awo wakulu wobadde naye waliwo wankuta omubabi ate oyagala okunzibisa Fiki Gaza ali kuki kubanga bambi bwe bakuba alien skin Fiki Gaza yasookawo naye okuva omukulu bwe yava Kenya ndowooza oba emmandwa ez'Ekenya enswayiri zamugamba nti abamukubizibuyo kuba taddanga oli yaŋŋamba naye metaniki gwa akyaza DPC gwanyumya ne DPC yafunye n'akamondo wano DPC akantu kankubye abaye batusindikira ebintu si kantu bangaye bakusaze gwe kyembale njagala okugamba olaba metaniki kati tuli wano metaniki nze emirundi emanye emirundi meka gye n'akajeewo mingi diri wali onkyalidde ku Fangoni ambuuza bubuuza kyengezako okulaga kiri nti si buli ajjayo ku Fangoni nti ye mukwano gwa Fangoni
kuba nawe oli mukwano gwange oli mukwano gwaffe naye tojjangayo kati nawe omuntu agambe nti twakugoba nze just ensinza eyangoba n'ebinyoka mu bbanga ebyo nagamba omutwe gwawe munafunafu oyo bye munyookeza nga sibisobola ne tuteesa ate olaba kati ngenda kuzimbirayo wali akayumba ngako tokigeza we tuba tuzze tusooka yingira akayumba ako mwanga ate baddaani kunkuba kubanga ekifubutuka mu kayumba kisoosaasanya foundation eno yonna abaana bapenga bankuba bukubi kati byavayo yakuba wakuba kati kangu jasi nkusaasira omujijja omuto gw'oli mu kutendeka so ntukale nga metanika wake kamulekero nenga naali badde enzimba y'akayumba awo nkugeeti nga nyingira kufujjo lyamwe mukisobola naye nga amazima gali nti ekyafiki Gaza saagala okiremereko nnyo lwa nsonga abantu baba biza abantu balina ebyokukola Fiki Gaza awulira mukwano gwa Kimenke naye ate tebasula bonna tebayimbira wamu okitegedde oba no waliwo time kale nange olaba waliwo time wembeera kati kankuwa ekyokulabirako nga John Wule waliwo namala ebbanga nga simulaba okitegedde naye ate twali tetwawukanako kati ate ennaku zino abantu bandaba nnyo naye baga mwaddamu ne mukwatagana ne John Wule neewuunya okitegedde kati kyekyo nti ensi bweto bwekola kye kubidde anti zesawa zikira ensozi mwezi omusajja naye kuba mukulu akubira era kyonoonya sinakyenoonya naye waliwo ebinnuma waliwo neyaŋŋambye naye profeta ng'omubuuza ebibuuzo mutubuulizenga ku bibuuzo era waliwo ebibuuzo bye mbibuuze naye oba mbibuuze leero oba nkuleka ogende nabibuuza olulala bibuuzo ki gwe just gwe kyoba omanya nze naggambye fango niyesinga emikwano wano mu Uganda kati banga majani kalicha yali chaliwo nnyo wachwa wachawa jami kalicha ntigwo omwera kubali bamuteeka wano bamuteeka no kankonyisetuka nodduka kankonyimiza ekintu kimwe nze nkugambye omuntu gwe nali saagala era ne musonyiwa siina mulala gwe nali nzizemu okunyiigira wadde okukyawa kuna jami kalicha ina studio ina buli kimwe no jami kalicha Deme singa adaziwandikira nga ku studio yange mumanyi bulungi is my friend oli ambuza abamanyi is my friend nebizibe byamutuukako nabimanya nabiraba ebisinga so simanye tolinako buzibu sisobola kuba na buzibu kujja Mikalisa kuba kati mu byafaayo ebyange ebyendongo ye muyimbi era kuteko akakadde n'akampa nga sikakumpola siina kyemukoledde ngojeko Kimenke ye muyimbi nze Mikalisa simukolera nkolu yimba namukolera ko limba olumu olw'engoma eŋŋanda n'aluta naye ndooza CBS nerusayininga kati olimba balukozesa ewa mbyobuwangwa lulimba lwe namukolera lwoka n'ata naye Mikalisa yajjanga n'akolerawo demos biki nampa ku ssente n'akola kyoba kitegedde totoma simuyinako buzibu yadde n'okukirowoozaako ndi nsobola okuba n'obuzibu ku Mikalisa nze nabeerakawo mu distraction nga ndi muka depression kange siinaaki oyo Mikalisa yambeererawo okwo kisero mubeererewa nti baŋŋamba lwaki gwe tomubeereddeewo anti nekino kyenkolera kumubeererawo kitya ekyokufunayo kalubaala akapya kemusinga no kino n'okwogera bino byenjogera era nkikola mu mutima mulungi okitegedde nze Mikalisa simuyinaako buzibu era sisuubira nakulowooza nti olunaku lugi kyanembeera n'obuzibu ku Mikalisa waliwo topic gye mbalisaa tugende mu kibuuzo kiramba naye kijja kuba kyalulala kigenda kuba kiwanvumu kiwanvumu kyetaaga kuba kati ndabye nga kiyinza okundeetera obuzibu ku sayidi y'okubogenda kaana ofiirewo naye oli yaŋŋambye tigolooza Fiki Gaza bali tebamusindise Paraso tasindise Fiki Gaza ababege kitandikireko olulala ekyo Kimenke alina akayimba kagamba eyajja okubega yamaliriza nze nkoze eki zamubeze eri kufa ngo ntosobola kubegerayo ninga nawe wakiwulirako Gaza yajja Paraso yasindika Fiki Gaza ekyo kati kufango ni ate kati goyinza okuba bw'okyogerako kikusanyusa kuba obadde okimanyi nti omuntu waba alaba firimu za action neweba temuli story enyuma gyagoberera kasamubaamu nti gundi ali mu kuttingana gundi alwana ono kitegedde agamba tugirabe
Yaserimu omugere. Okitegedde. Kyotegeeza mu ekyo. Omanyi bafuse nabbi kati. Alikyengezako kulaga nti RDC. Kati waliwo emboozi gwe zoonyumyako nga zikusanyusa. Ate nakyo kijja. Ekya RDC. Anti kati nakubanga ebitiibatiibwa ebyo kati nze ku Fangoni ngenda kubayo n'ebitiibwa byange nga 8. Ebifo nga by'abantu 8 eri tugenda kusooka tudictatinga tujjewa byonna ebibadde byasiba Uganda n'okubanga leero eri bubi bwete. Lwaki Uganda? Kati gwe kankubuuze ensi endala ziri mu kulakulana. Lwaki Uganda eri bubi? Uganda eri bubi lwaki kintu kimu. Si president aliko. Lwabano abamukuumiddeko bana aba opposition. Yensonga ki Uganda eri bubi. Uganda singa leta ina opposition singa Museveni era si yafuga Uganda kati. Singa mwabafuga Fangoni. Singa obukulembeze bwakyuka dda naye jasi lwansonga tebusobola kyuka lwansonga waliwo ababwagala bubeere obwo obukulembeze kati nze sibigenda mu nnyo. So kitwale nti biri bifu Figaza yali Simbega. Nze kati ewange mu ofisi yange tekinajja ku meeza. Tetunafunako lugambo nti twafunyemu Mbega muffe. Fangoni we yatuuka yatebenkeza ebisinga kati n'abaali balabe bafe abasinga bambye batuuka ne balaba nga kibalwanyisa tewali nsonga kiba kirwanyisa abasinga bagenda bakita ngani mpayo nga babiri gwe kyomanya gwe abalabe ba Fangoni abasinga bamanyikiddwe oyo jagenda gavumenti wamu ono yakkiriza eyo lisiti erijja katubakuŋŋanye mu ofisi ya DPC tugenda kujja Lonimaka Kiyingi. Era ekyo kikulaga nti mumanyi waba nkugambye ne lyotaŋŋambye. Mwali mwagadeko mukuba. Nga fe Fangoni. Fangoni kumutwala mu disciplinary committee. Ayinza okuba yeye yali ati omukuba naye nga fe tetwagala nkomukuba. Kuba kati gwosobola okukola ekintu wali obaddeko ewaka nobba ekikumi kya maama omusango n'ogwesalira. Nogaana okudda ewaka. Kati abasinga no byebizibu bye bayitamu ndi agenda nakola ekintu ku Fangoni naye natuuka eseera ate n'omusango n'agwesalira nga alaba kyeyakola kikyamu. Naye kati nze wakuba olutalo lw'essaaluwa nnyo budde simanyi oba lwali siriasi oba yali ayagala lutalo luli siriasi oba ayagala tulusombe kuba ffe bangamba bugambi nti abaali bagana kuba munnaabwe Lonimaka Kiyingi. Lonimaka kati waliwo abantu nga tetusobola nabba kubaado basongamu olugalo. So gwe muganda nange yambuuzizza Kakooza yambuuzizza nti Figaza kirabika yali Mbega. Buuza tubuulize ku Prophet oyo producer w'eggwanga number 1 top 10 mutubuulize ko Figaza yali Mbega. Si yali Mbega kubanga kyemanyi Fangoni eri straight tebuzaabuza. Fangoni bw'ojja kolerawo ebikolobero wekolako gwennyini ebikolobero n'ogenda toli direct kitegeeza Figaza yali azze kukola bikolobero. Wakwa kati gwe emboozi ogisibye ku Figaza ani gwe tuliko question y'omwagizi nagizeemu dda nze nagambye mu ofisi yange tekijjanga sifunangayo ripooti egamba nti abana twafunyemu Mbega yegundi okategera so mullo mazika gomu kuba producer bwekiri abakubye omulembe guno nakuna mbayo muyimbi omu mu bantu abakuba style y'omuyimbi okuba style y'omuyimbi weeyo oli breast nti obadde omu kuba producer bagonzaawo style style y'omuyimbi oyo bwe yajja naye waginyweza kubanga ffe ng'abayimbi osobola okuyiiya style naye ogwa ku producer natta vision yo nga kyakuba waliwo ku producer nakolako naye nga buli wankwata either mba nfulaatinga notisi tezituuka nga oli mfuna obuzibu ne producer oyo gwe nga omuyimbi nga producer nga ate oli muyimbi tiwayimba nako aba byo byegaana njiya akayimbako kale tugende maaso n'ekibuuzo otidde nnyo sitya gwe ng'omuyimbi yayimbako nkendeza budde bwe tugenda okukayanira wana gwe ng'omuyimbi yayimbako era nga gwe producer ataddeyo abayimbi muyimbi ki ng'oggyeko Alien Skin gwe wakalaba eyakakuba style y'omuyimbi we gyayimba noga nti Kimenke bwe yagireeta omuyimbi ono agikubye era ng'ennyumira no kati nze style ya Kimenke
abayimbi bonna sofa benakawulira nga babagiyimba sofa bonna banyimbidde bulungi nti kuba kyebayimba si kyabwe bagezaako okukopa ekituufu so nkimanyi maaso eyo banakinyweza ne batava ku mulamwa basobola oyimba okusingako awo naye sofa bonna siina gwe nyinza sosola nti gundi yasinga ogiyimba kuba oledi agisinga ffena tumumanyi yennyinirwo ate akyaliwo akyate ennyimba kati bano abasigadde bagezaako era bakola kituufu era teri awalana muyimbi ayimba nga Kimenke kufangunya tetubalinako nga top 10 luyimba kyokoze ennyimba nyingi luyimba kyolakakolera omuyimbi wo top 10 noga nti Brad nkoze ennyimba z'omyayo nyingi naye Kimenke yantulira nnyo oluyimba nina n'ennyimba no ziwerako ennyimba zo ezisinga zinnyumira mpayo lumu wakwakati waliwo oluyimba lwenzijjukira lwenakola n'aluyimba naye nga kale owulira nga alina obulumi kati olimba ensi ogenda kufojireke kati oluyimba lw'ensi ze zimu ku nnyimba zenkoledde Kimenke nempulira nga mbutuufu alinga ayimbira nze okitegedde ng'oluyimba specific lulinga lwange olw'ensi olukoze noga muyayo yatutuddemu yanyimbira bulungi nnyo mwolwo nti ebigambo byali ayimba yali abigamba nze omuntu omu simanyi oba n'abalala be bakiwulira naye kuba ebintu byonna byeyayimba mu luyimba ebisinga experience nali ngiyiseemuuko okitegeera funye ku balabe funye ku bantu bankola ebintu nga sirowooza nakubaddiza okitegedde so olwo oluyimba lw'ensi n'oluyimba lwa redifiwo kuba nalwo twalukolera mu mbeera nti nalaba nga akitegeeza yalukola alina obusungu ngenda kukuba muntu kati nk'oyo okubogerako bogezi ngenda kukuba okitegedde bwe yalukola yakubayokko okuba ki muyimbi ate ye mulwanyi anti wali yagamba anti kati ye akugamba kati netegese ye tagenda kulumya gwokolerera mulumya naye yagamba akale kambi kugambe bugambe najja mu studio nayimba nyimba nyingi wakwa kati ezo nyimba nzijjukira mudu mwe yazikolera kati mpozi n'oluyimba lwa nawanama lunyumira nganza omuntu jasi lunyumira bunyumizi lwansonga yaluyimba ne Buchama ate nali nyumirwa nyo embeera za Buchama n'ebintu bye okitegeera so nawanama lwankolera nnyo top 10 ani awanika oluyimba lwa tolumya Alien Skin tebamuwandikirangako no kino kati ye ansa entuufu tebamuwandikirangako wulira tolumya anti olaba Alien Skin ansa yalibadde nti tebamuwandikirangako buli oluyimba lwowulira nga mulimu Alien Skin bwe bakola bomanya ne vasi zoli Alien Skin era yazitereza okitegeera urayagala nnyo oluyimba olwo anti kati Alien Skin muyimbi ebyaddala nze sikola nko by the way n'omuyimbi ayina idea y'endongo nga Alien Skin sigamba nti nnyoma abalala benze nkola nabo naye ye muyimbi nga buli style asobola okuwa idea entuufu nti womukolera oluyimba lwa reggae era lukuyimbiramu nga reggae artist bw'okola dancehall aluyimbira nga dancehall talina style gyatakola gyatalinako idea is naturally talented top 10 bwe kiri gonna amanya gange kati njagala oba leta list eryamanya ge bampita tutandikirawo programu endala mwerako